SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Yes, tukwaniriza nnyo wena gy'osinzira okuba ng'otuninga Uganda Mukamooli nga YouTube mukola kyamaanyi okusupportinga guno omulimu gwaffe oba okusupportinga ebintu byaffe bye tuba tukola ne mubifollowinga up ne musharinga mu WhatsApp groups mu Facebook groups zonna links tuzaagala comments tuziraba wandi inbox zonna muzinyiganga bulijjo era tubaagala nnyo mwebalire ddala. Lero tukomyewo tulina okuba tukomawo ku bantu tubaweereza tebeera bireekyo tulina okubeera wano saayokyezza nabadde ngezaako okuba nti ninyonnyola amazima agalina okuba nti bwe gatambula era n'olwali tugenda kuba ntitwogera mazima saagala omuntu abeere agambe nti bino na bino tewali kutiisatiisa because tuba twogera reality ebintu bifa mu ggwanga lyattu Uganda. So ogwe tulokalire tukwebaza nnyo kali akapeesa tojja kwerabya just subscribe atogere ku kide otekeko ekide ekyo otekeko n'ekyo ekide just in case we tuba tu drop inze ngofuna information ngenda kweyanjula abapita Wycliffe osobola okunegatako mbeera ku 90.8 Metro FM single Friday tubene Muganda ngono sagala kumwanjula nnyo because abamu mmanyi but ngenda bagamba erinnya lye bamuyita Maksudi Junior bogambye okongera kamanya amalala mugamutte batulaba omukutu gwa Uganda Mukamooli amanya ndobozi wa Mtantam Jimso of course the number one rich boy Maksudi Junior made in Uganda bampita ncho chanchi chinjo chanchi mize chinjo chanchi mize nze ndiwo kuba nti nkuweereza n'okubulira biki oba oli abo abalabe batu kuba nti bakugamba tuzze genda mu maaso n'okuba nti following up conversation tubadde kuba toleka comment section comment yo mu comment section ya wansi otubulire how you think about videos zetwataddeyo otwe naawe opinion yo twagala oyembere nti nayogera kino ne bagana okuba nti batu opportunities enaku z'omwezi leero obudde omwaka gugenda naye ate sente zibuze muganda wange of course tuli mu kisiibo twakatandika ekisiibo sente zibuze buli lwotuuka even before ekisiibo nanti abantu bali betegekera kusiiba nti yes bantu bagala kulya ddako abantu bagala kulya futaali okitegedde bingi abantu tebagenda kukola evil things mu kisiibo ababadde betunda kati business kaweddewo bagala kusavinga betunda ne basavinga kati balina okudda ewa Allah okwenenya ababadde bakola amakosa tutali mu kisiibo sebo nedda sebo tutali mu kisiibo anti kati bajja bikola kyobola bakuma obusente ne babutereka gwe linda genda mu bbaala ogenda kwesanga nti ebbaala nkalu weebuze nti basiramu bukayi babadde bajja mu bbaala zonna nkalu okitegedde zigenda kubeera nkalu naye ate entambi ebivulu nga by'abayimbi abafuna abantu babajjawa tewali ebiseera ebivulu ebisinga babijjayo okulaba nti muno piriyo tojja kwesanga muyimbi yenna alina concert tojja kwesanga ebiseera ebisinga kamiliyoni yalinga mwoyo ng'ateekayo konsatize mutandi ne mu maati naye ng'era ekisiibo nga tejjemaki kutandika ekisiibo kya Samuel kyandikawo ekyo pa bijja tugenda kudigida okuddamu ku Easter because Easter baba jesunze abakatoliki bangi abali eyo nabo basibye sente betegekede Easter basetting so from Easter there tujja kufuna mu gap era tuddemu kikole kikwate after 17th then endongo okwetta obulungi n'abantu okuba nti badigidde endongo it's gonna be May kyovula abantu buli muyimbi yenna owakabi yetegekedde May bw'obanga buli togenda kulirako oluyimba lwakabi mweno period okujjako abali calculative ng'omusajja Famaica nti ayagala agende mu kisiibo oluyimba olugenda mu maaso okuba nti abantu baluwulira bano abatiitiizi batidde
kiringa abantu abatya covid okuta ennyimba nti abaali abagezi batta ennyimba mu covid bapalaso ne batopinga up the game. So ne mu kisiibo bw'obanga ototya losi osobola okukola sente, osobola okuva mu kisiibo ng'oli biliyoniya nga basobola okubuukinga. Awo nawe tubadde tutandikire, tubadde tukolako ka recap naye entambi some of the issues that tulina okuba nga tukwatako ennyo especially ezikati ku mimwa gy'abantu mu entertainment business. Ojja kugamba nti amawulire guno omwaka tekabadde mangi nnyo kiri awo naye nga buli ekigwawo ssebo kiba impact obeera ogiwulira effect eba y'amaanyi nnyo. Okubala muwala munamawulire munnaffe Precious Remmie yafuna mwana mulenzi Bindeeba Raymond. Abamu baŋŋamba story eyo actually nga bagamba yava ku lyato gye bali bagenze ettaki kwe yamujja mu mwezi ogumu n'amwanjulirawo and the rest is history. Precious Remmie alina omwana omu tomanyi taatawe simumanyize naye gwosobola okuba nga omumanyi kuba omumanyi nnyo kyaliwo. Si kyali wange naye kyali wandongo yasooka kubeera muyimbi nti tewali muyimbi omuntu yayitako maaso yakuyimba nga tamanyi nga si kumira mwoyo. Buli mukyala abaddeko mu music industry ng'ayimbyeko amanyi kye bayita obulumi okufuna abasajja abatuufu. So mulwanyi wa ntalo Precious Remmie yayimbako oyo omukyala yabeera mu Rock Entertainment mwe yali ayimbira eno ng'agimanyi nti okulusanyibwa okubeera mu ndongo tosobola kwagaliza muwalaawo n'omuntu agirako n'omuntu oba sisitawo oba muganda waddawo okyegedde nti byonna abirabye Remmie. So kati gwe bw'ogamba mbu yamujja ku lyato simanya mwezi gumu nga beewasiriza ebyo si bipya. Omuntu agenda ku studio leero ne bamugirirawo saawa eyo nyini eyo ng'agenze ku recordinga luyimba. Kati gwe yagenda ku lyato nga bagenze kulya sente ng'ate naye tomanyi nangeri Precious Remmie gyatuuka ku lyato omukyala yagenda ku lyato mwezi gumu baali bagenze kutuwa Precious Remmie takisi yazijjawa sabo ntambi abaana babeera nga beesavinga obusente baabwe ne beetreatinga naye leero katufune mugawuzi treat tewali Uganda omukyala oba omwami asobola okukwata sente ze especially bankola ku TV asobola okukwata sente ze n'aziteekamu mbu agenze ku tour. Ebiseera ebisinga abantu abo bemulaba babeera ne bafanda abakyala bemulaba aboku TV nezi radios ez'enjawulo balina emirimu gye bakola indirectly nti bw'otunuulira stardom it is another word which meaning satanic. Okitegedde nti waliwo ebintu bingi bye bakola tewali muntu abeera mu stardom nga tali satanic nga talina star. Tewali muntu star nga takozeko evil things. Nkufuna tewali muntu afuuka wakabi nga takozeko bintu kyamu ebya setaani. Bw'otaloga otta bwe batakusiyaga okola ebintu ebyenjawulo. That is the reality. Ku stardom abamu baloga soko kinkyusize mu Luganda kyekiriwa like stardom okubeera mu butaala tewali muntu wakabi gwe batizanga ne following alina abantu amukkirizamu nga yabeerawo bubeezi mbu yakera ku maca n'akola byakola just like that. No okyegedde. So Precious Remmie, back to Precious Remmie Ntambi. Njagala ojjukire we yayanjula bbaawe bali mwezi gwa November December around there okumwanjula I think last year yayanjula Bindeeba byali bintu bingi ebigambo ebya omusajja ono bwati ne bwati ebigambo byali bingi nnyo biyitirivu. Since then taddanga mabega abaddemu eyo image simanyi because like other celebrities betulabyeko wano in Uganda bagezako creating that what to create for themselves that talkative arguments kabweziri naye nga bebaze creatingira that criticism always but creating mu bafani baabwe. Precious Remmie right now ne Bindeeba couple eyo the one government power couple nalabeko na
ezimu baba nominates Power couple. Power couples And because temulina Celebrity content couples. temulina content chobola wakati mwadane mu maka g'abantu doesn't make sense okugamba mu So, they want nomination no first of all toyinza kupimira couple ya myezi kati bwobanga otandise okugamba nti power couple nati power couple tosobola gamba couple tosobola inspirational couple eya Bobi Wine ne Baby Erietya eya Bebe Cool ne Zuena Erietya otegedde tosobola kera kumacha relationship emaze emyaka 2 myezi 2 no jita power couple by inspiring abani kibana gwa by inspiring not yet at all mpozi nga bagambye nti okuinspire nga kwegenda ku maato ng'olina boyfriend wo ne bakutegulirawo nkyekyo kuba yagenda kulya tuyagenda yatya yatukadya kulya tuli mu digital era the mere fact nti abantu babeera baboogerako especially ku social media kiraga amaanyi gabo abantu ababiri n'aba muntu omuntu first of all Donizera yakugamba nti omukyala like omwami Raymond Bindeeba Eyabalula nti ayagala obutaala yasooka kwa naze Donizera nga America otegedde n'atuuka ku Precious Remmie abadde ategana ne relationship okuva edda nti butukuli abakenzo Lwasa yali yes nti Lwasa yali anoonya musajja mugagga asobola kumulabirira she's a ghetto girl ayagala okutwala ko mama we Dubai ayagala okutwala ko mutabanyi we ku nnyonyi nti Precious Remmie kyamusanga nga time yeeyo abasajja bamusuddewo Lwasa yasooka kumulekawo n'agenda ne Diana Nabatanzi naye kuba ku Lwasa ne beerugana okweroga. I remember those days we are ready nagamba nti yasobola okuba nti aloga munne obutaddamu okukola ku TV ng'eddoboozi lifudde. She was even bragging around ku their morning show otegedde nti yatuuka ekiseera nga yaga concentrating ebya ddala ng'akoya ebintu by'ekiyaayo bino byampaako nkuweeko nga yabikoowa nga yaga kati kusetolinga bw'afuna omusajja nga alinamu ku ssente n'agamba nti this is the time sijja kufaayo ku byonna oba nzizaako oba mwenzi oba kikati ono omukutte omusajja naye yali desperate okufuna omukyala celebrity akola ku TV star okigide because no Mr. Cook tayagala kubeera star n'agamba nti ekijja kamutwale. That is how relationship started netandika kiringa atajja kwewunya nti kijja kwewunyisa nti bali mu relationship naye bayinza okuba nga tebeyagala okigide ng'omukwao tebeyagala nga bwe walaba Kenzo we agenda mu relationship ya Rema nga because Bebe Cool Chameleon Bobi Wine bali babasho because balina already abagalwa abantu be bamanyi ng'okufuna sympathy mu bantu okweja ku good life n'abayimbi abasigadde olina okufunayo omukyala abantu gwe bamanyi osobola okuba nti omulaga nti omagala era Eddie Kenzo yasobola okuba nti awinninga n'okutopinga music industry by that time because Rema yali next to him. Kansooke nkoleka disclaimer bino ebigambo byonna by'owulira bya ntambi jimuzo sinze sirimu mukwata onzijemu ntambi ojjukira eri ebbaluwa ey'omu feebu ebyo byonna anti kati bijja nga tolina facts njogera ku facts eziriwo n'okuwa endowooza yange. Okay, let's go ku fact endala right now. Last week or last month twalabye omukyala agambibwa okubanga imama w'abaana Bindeeba yamwabandoninga musuulo n'abagambina n'awasaani Remmie tubirabye nnyo mu celebrity couples especially gye tugamba nti they are celebrity couples or no at the back of the mind ira ne Hamza those weeks ne Rema by the way ne Rema bajjayo enyima yenti nabantu ngobyemu tugende tokuba nnyo Hamza I mean Precious Remmie ng'olaba wekyali ku Hamza yagamba Hamza alina mukyala we gwe yasooka naye yamusuulawo kati ne kwena emboozi ya Precious Remmie happen to be together nti waliwo omukyala eyajjamu mu gaapu omulala nti yaliwo before omukyala afuze serious ate nga bwe tumanyi asobola okuba nga afuna backup from different people especially abantu abatabawishi kati naye njagala nkubuuza ekintu ekimu lwaki zino embeera zituukawo abantu especially celebrity nga bageti together lwaki zino emboozi zivaayo nze nange nina omuwala ewake ajja abeerawo aneesiba ku myaka gyange emito ekisooka agamba nali boyfriend
It is okay, but it is byayitawo simulinamu omwana simulinamu ki. Olwaleero ku myaka gyabe Bindeeba ayinza okuba emyaka 4. Omuntu emyaka 4 ng'alina bonna kasente ku level nga eya Bindeeba asobola okubeera n'omukyala. Okitegedde? Tamwesibaako wabula alina okuba nti oyo abadde mukyala we. Okitegedde? So ebiseera ebisinga abasajja bano bakataala ayagala okujja mu butaala naye alina relationship ewaka bwagwa ku mwana omuyaaye eyabonaabona n'ensi n'ebidongo ekikoyata asobola okukutamya mukyala w'ewaka nga tokyasobola kumuwa buyambi, tosobola kulabirira abaana school fees, tokyasasula amaka n'ogavaako. Kyemanyi ssaawa zino tasobola kuwa gap ndeba kugenda eri otegedde kulabirira abaana nti kati omusajja amukuta amwefunzizza alinga gwe yazaalamu abaana 10 ate nga tamulinamu yadde n'omwana ogwo n'olubuto tanabadufuna. Okitegedde? So omukyala bw'akeera ku makya n'akwata Bindeeba n'amutwala mu kkooti. Yagenze mu kkooti era omukyala oyo aba mutuufu. Ekisooka Bindeeba si musiraamu. Okitegedde nti ali entitled okuwaasa abakazi abo naye pesa si musiraamu. Bindeeba si musiraamu mpozi nga yasiramuse. Okitegedde? So mu mateeka bw'obanga wagenda mu maaso n'okuwasa omwana w'abantu either mu mateeka oba mu church, omuntu oyo paka nga akwadde divorce tolina kugenda maaso nakuba nti oyanjula nakugenda mu bufumbo obulala. Kati omukyala wa standing agamba nti ono bawa kiki wange era omukyala oyo akola ku TV akozesa influence gy'abeeramu ku TV okwonona amaka gange ne ku radio okwonona amaka gange nga akwana bawange era omusango yadde tamwogerako naye okuteeka ekifaananyi ku social media n'omuyita boyfriend oba husband wange ekyo kyokka kimala okuba nti oyo n'obufumbo bw'oli. Era bw'ogenda mu mateeka ne bagenda mu mateeka Remmie ayinza okuba nga asobola okusasulira ekyo kyakola damage z'oli omukyala ate nga Bindeeba damage control. Ekisooka Bindeeba tavangayo officially n'agamba nti nsiramuse. Omukyala tavangayo kumusaba divorce like kumuwa divorce n'agamba nti kogeze ne Precious Remmie nze nkutadde. Okitegedde? So ebyo byonna bisobola okwapeninga naye ekibuuzo kiri nti omukyala oyo amutute mu kkooti mu capacity ki, intention ye eri etya? Okitegedde? Nti ekisooka omukyala ennaku zino abawala bangi abagenda mu relationship nga balinze ekintu ekyo ye divorce, nti omukyala agenda kulaba nga Bindeeba alina amataka, alina faamu, alina sente, nga bw'amusaba divorce oba bamutwala mu mbuga z'amateeka n'amusaba divorce nebeerawo 50% ku byobugagga bya Bindeeba agenda dduwa mukyala. And addition to that kwebyo ebyobugagga omwami byasigaza alina okukwata 25% okuwa abaana baba yamuzaalamu. Omukyala ye business aba akoze ki? Aba amaze okuyitawo. Okitegedde? Naye kati ntambi lwaki always bino ebintu bituukawo mukana akadde omukyala yaliyo nsobola nokiwa nti yawulirangako nti Bindeeba yalingako ne Precious Remmie even before lwaki kati avaayo kati lwaki teyavaayo dda gwe bookera lwaki akakusumbwa bufumbo bwa munne bulya ani kwani abusumbwa obufumbo bwa munne lwaki Remmie bwe yategeera nti Bindeeba alina omukyala nga nedonizera amaze ogenda ku internet amugambye nga bwe yamukwanako lwaki ye teyasobola kuba nti adropingawo omusajja oyo n'atambuza obulamu nga babadde abutambuza. Mulekerawo okufuuka okutwala abakazi b'omu maka ng'ebisiimuula gwe nokera omukyala ateeseteese bbaawe batandise n'ofuna ku kasente nga gwe olw'okuba mbu wakula bufiga okola ku TV olina ne ku tubina ova eri ozungira mu maka g'abanno. Okitegedde? Olw'okuba olisita tojja kugambwako. So oyagala kuŋŋamba nti Precious Remmie kyeyakola ekyokubba omusajja wooli kyekituufu olw'okuba yakola ku TV. Si mubba njagala tugende slow. These people bawasisinkana Bindeeba n'happening okubanga asokubanga lolo omukyala nga yawukana naye nga nga yawukana naye dda nati omukyala akugamba leero tamuwangako divorce. Okigedde? Mmwe
defendinga Precious Remmie olwokuba ali mu ndongo nga mmwe olwokuba akola ku TV mwerabidde nti omukyalo naye alina responsibility ez'abaana ze bamulekera omukyala alina responsibility eza family okyegedde naye olwokuba nti ono ali mu butaala amanyikiddwa ensi akola ku TV temwagala kumwogerako mugamba nti ate nanyini musajja ye yakola ensobi yali mukola ensobi okuvaayo okuba nti akomplainingira bbaawe okyegedde kati ntambi njagala tubeere wano let's be to providing solutions kino ekintu nga bwe kiri okuba because kyetusinga okwagala okuba nga kino ekintu kirekeddaawo nti ono bamututte mu kooti because at the end of the day bamutwala mu kooti bijja bisooka okwapeninga kooti esooka okusazaamu obufumbo bwa Precious Remmie katugambe okitegeera oba ne bakwata ku byobugagga nga tubadde tugamba ne babigabana Precious Remmie tomanya asobola okuba nga ye yali alina motives ze ng'omukyala njagala Bindeeba lwa nsonga alina ssente bwe bagabana mu byobugagga batasigaza kiba kitegeeza Bindeeba batasigaza ani Precious Remmie oba w'amagezi ki ekisooka bino ebintu byonna sagala naye n'okuba ekisooka Precious Remmie alina okukkiriza nti oli musajja mufumbo era akkiriza omusajja alabirire family tabira so selfish kulooza nti kyekyo Remmie agamba omusajja atandika okusasula school fees w'abaana wabadde tamusasula bazadde baffe muzadde wange yali mwenzi kyekisooka yali akola ebintu nga ogenda kusomera okusoma nga ne school fees tasobola mukuwa olwokubayo mukyalo nze kuwulira factory olwokuba yafunyeyo kabebi akapya okyegedde nti kabebi kajja zirya era bamalanga kuzirya nakoma nga talinamu waka n'ekikumi mama wange yali musomesa nga mama wange muzeyi wange abala salale wa muzeyi kati leero sinusooka abala omwezi gwaweddeko nakomawo ewaka n'obugatto bwe n'obusiripa bwe nakomawo mama jimu nsanyusa biki ebyo olwokuba akasente kakoze eki ng'abaza kano otegedde so Remmie agamba omusajja atandika okulabirira mukazi we omukulu n'abaana n'ekirala abaana abakola ku TV nabagamba omwana akola ku TV ne radio opportunity abaana babeera bamalaaya directly agenda ku TV ne yeetega kikyotegeeza nti abamalaya indirect ngenda kumenyera abawala bano omanyi omukyala gwe bayita Anita Fabiola mumanyi sebo kiki asooka okukola ng'akafuko w'ettabu ku TV simanyi sebo nze manyi Anita socialite Anita Fabiola nga yakagenda ku TV ng'akola show gye bayita Late Date yaleeta Be My Date ku Queen TV omukyala oyo kyeyakola twakiraba n'ebifaananyi nemukola ki ng'ali bwereere waliwo omukyala nanti yali asaba omusajja oli ssente waliwo omukyala bwe yaddira mu bigero oyo bamuyita Christian Haile yali wa NTV Bettina Tiana the same thing nti ekyamugobya ne kugundi by that time okumuwumuza nga ebifaananyi birazo okulinkinga yali agenda maaso n'okuba nti asaba abasajja $5 okyegedde kati tudde ku Bindeeba so ebyo byonna abakyala abakola ku TV ne ba stars kabe bayimbi banange mweddeko musa obufumbo bw'abantu ate nga mwali badde nga mmwe bridge egatta obufumbo nti mmwe mulaba advantage ey'obusente sente obutono ku myaka egyo saazisuubidde mukyala nga Precious Remmie oba Diana Nabatanzi nga basobola okuba nti balwanira illiterate lwasa otegedde illiterate person bwe bagenda maaso it is the fact tudde ku Bindeeba kyekyo Bindeeba kyalina okukola kyekyo agenda alabirira abaana Precious Remmie kkiriza omusajja alabire ku baana kati ate owadde Bindeeba ne Precious Remmie amagezi ono omukyalo mu amagezi genda mu maaso abatwale mu kooti abasibe kubanga buli muntu a dropping buli muntu a dropping responsibilities ze asana okuba nti abonerezebwa buli muntu bokera ku macha no dropping mukyala gwe wayagala ennyo n'omuzaalamu abaana gwe n'okera ku macha n'ogenda oyenda olwokuba ofunye ka fresh baby okyegedde n'oleka mukyala gwe wazaalamu abaana oba oli lusajjasajja. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07
043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.